akoledda ate eriyo abagenda okikola after you. The theme I will be talking about today is simple: how to achieve financial independence faster and easier than you ever thought. Ofuna otya financial independence manguko n'okusinga bwe wali osuubidde. Bantu bangi bwe tutandika obulamu tuloota okubeera obulungi, era buli gw'osanga n'omubuuza nti mbuulire ekirooto kye ajja kubuulira ekirooto kye, akugamba njagala kubeera mugagga, njagala kuzimba mayumba, njagala mbeere n'amamotoka, njagala mbeere ng'ebintu biŋŋondera. Si weewaawo? Naye ekyewuunyisa nti si bangi abakituukako. Bangi babyogera, bikoma mu bigambo, bikoma mu birooto, bikoma mu kulowoozako olowooza. Amina. Nawe osanga ate abalala nga they are more successful than others mu bintu bye bakola. Mukama waffe yazwe. Naye kansukimbeko kye nkubuulira, bw'oba oyagala okwetongola mu byensimbi, bw'oba oyagala obulamu bwo bukyuke financially, bw'oba oyagala obulamu bukugondere, kambeko kye nkubuulira mwana wa Mukama, olina okuba nga weeyisa mu ngeri ey'enjawulo. Tosuubira nti ogenda kukola ebintu mu ngeri y'emu ng'abalala bwe babikola olowooze nti gwe obulamu bwo bunaakyuka n'obubeera bwa njawulo. Mukama yeebazibwe. Buli ky'oyagala okufuuka, bw'oba oyagala okubeera extraordinary ku bantu aba bulijjo, amiina, salawo naawe obeere extraordinary mu ngeri gy'okolamu ebintu byo. Amiina. Tolowooza nti ogenda kukola ebintu ng'abalala babikola osuubire nti naawe ogenda kubakyuka oleme kubafaanana. If you want to live extraordinary, do things extraordinarily. Mukama waffe yeebazibwe. Bwentyo weetandise ebintu bikole mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo enjogera egamba it is insanity. It is insanity to expect different results when you are doing the same things over and over again. Omwaka oguwedde bw'obanga embeera teyakutambulira bulungi,